Kale, olunaku lwa leero Stella Nyanzi azemu okwambalagana bukanzu n'abawagizi be ku social media. Omanye ennaku ezo yali afuluma n'ava mu ggwanga n'agenda mu Australia eyo. Kati olunaku lwa leero ageze n'apostinga ebifaananyi nga ali ku beach ng'ali bwereere n'abasajja abazungu. Omanye na mikono gye gy'atambula nagyo ennaku zino. Omanyi mukazi museeguseegu. Kati ye yapostinze atunnyonnyola gye yakyaddeko. Balina gye bagenze ku beach. Waliwo abazungu balina ebintu byabwe. Balina beach gye batera okugendako. Beach eyo bw'ogituukako abantu babeera bwereere. Si bakadde, si bato. Batuukayo ne bambula engoye ne batayaya bute. Kati n'ono mikwano gye gyamutute ku beach eyo, naked beach, gye babeera nga tebambadde engoye. Osanga buli muntu yeebase ezubula baziwanise eri, amabeere bagatadde bweru. Oba bakadde buli omu abeera free nga maama ne taata batudde awo n'abatabani bonna nga bali bwereere. Kati ekyo kihappeninga ku beach eyo. Kati ono leero mikwano gye ndoza gyamututteyo bwe gimutwalayo, of course naye okuyingira mu beach yabadde alina okweyambula engoye. Yamaliriza azeeyambudde. Kati abikwata bipostinga ku social media mbw atunyumiza ebiri ku beach eyo. Oba okitegeera. Abaana ne bamutandikawo. Ne bamuvumaavuma obuseegu. Ne bamulangira obutategeera. Ne bamubuuza kati ye gwe yali ayagala oba MP ng'oli mu promotinga obuseegu. Bw'otunuulira omukyalo ono y'omu ku bakyala baseegu ennyo era ng'ekimu ku byamutunda mujjukira ebiseera biri we yabeerera ng'akyali e Makerere. Bwe yafuna obutakkanya ne Professor Mamdani n'amubikkulira amabeere amakadde n'agatusuulira ku TV. Mugajjukira ago yali abanjoba ssente oba kiki. Yeeyambulira ku TV direct n'atukuba amabeere amakadde n'agateeka eri. Kino kyamutunda nnyo era n'akikozesa ng'omukisa mbu ye Nnaalongo bakkirizibwa okuwemula era n'abeera nga akozesa akakodyo k'okuwemula ng'awemula buli muntu gw'omanyi n'atuuka n'okuwemula omukulembeze w'eggwanga mbu atuusa obutali bumativu. Bwe yagamba nti ekintu ky'okweyambula it's another technique okuggusa obutali bumativu bwona ddala eri gavumenti. Kati nga naye yasalawo okweyambuliranga bantu. Bwe mukola kasa mumunyiiza ng'abavuma ebbina. Bwe mumunyiiza nga bigambo biri byennyini ebinene nga byawemula. Then ekirala omukyalo ono obuseegu bw'omuli waggulu y'omu ku bantu bendabye abapromotinga obuli bw'ebisiyaga mu ggwanga muno. Alina okuba nga agenti w'abali b'ebisiyaga okusinziira bwe mulaba. Because alaga nti abalimu nnyo rights abazipromotinga nnyo. Mujjukira ne Kenya abali bakuba omuli w'ebisiyaga mu nkambi emu ey'abarefugee. Omukyalo ono yavaayo n'akivumirira. Abannakenya ne bamugamba vaawo wano genda. Ne bamusibyamu engugu ye ne bamugoba bwe yali agenze Mekizayire ennaku ezo emabega. Kati ne guno omulundi ali mu ba Australia eyo naye ebintu by'akolaakola tebitegerekeka. Olabira ddala omuntu omuseegu alina mission z'agoba kalina n'ekintu ky'ageza kuba nga apromotinga mu ggwanga. Jjukira alina numbers abantu bamugoberera. Kati leero bw'agenze n'akyalako mu kafo beach yabeera nga abantu bali bwereere, asazeewo n'agenda atunyumize ku bulamu obubeerayo. Ng'obeera bw'atunuulira abantu nga bali bwereere. Abantu beeyagala buli mwaka akola bibye naye n'asalawo eyambule anyumire ku kyayise naturalism. N'atogamba nti wankubadde abantu babeera bwereere ku beach eno naye mbu tewabeerawo kaboozi mbu buli omu abeera ku bibye. Ne ngamba how does it happen? Buli omu ajja n'abeera mu beach naye nga teri akutte ku munne wabula nga abantu bali bwereere beegadde buli omu okitegedde. So mukyala Stella Nyanzi newankubadde tutambula tu experiencing ebintu mu nsi ez'enjawulo naye culture remains culture. Culture esigala culture kubanga singa teyali culture singa toliiwo kati toyinza tugamba nti ate naye bw'ogenze ebuliyamba ofuuse muliyambwa n'otuuka n'okuba nga weeyambula n'ebifaananyi ebiri obwereere tuuka n'okuba nga wetusuulira ku Facebook. So tekijjayo nnyo makulu. Kyova olaba abantu bamugambe nti baamuuna singa bamuwa akalulu kabe kandibadde kabasala magenda n'amadda. Baamuona kubanga byakola tebabitegeererako eddala yadde n'akatono omukyalo ono amanyikiddwa nga Stella Nyanzi. Kale no bye biri sides eyo ali bweru eyo yagenda kupowamu mu lockdown agire nga agiyitayitamu mpola mpola. Naye kati bwagenze ku social media n'atukuba ebintu by'obuseegu awo n'atukasukira amabina amakadde n'agasa ku internet. Abantu ne bamutabuka ne bamwambalira ne bagamba gwe blood lwaki tuweebereramu. So
byebyo ebiri awo biri Uganda. Wamanyi buli omu alina eddembe ly'okukola kyayagala. Abazungu baasiriwala bo bakola ekibasanyusa era ekibajaamu. Ye ekyabula ekimusanyusiza kyakola. Tebagala nnyo kkowa nansi. Bannange nze Wasomero kangende mpumuze ku kiwanga nkoze nnyo n'enkoowa. Tunalabagana.